Minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati agambye nti omulamwa gw'omulundi guno kwe kusoosowaza n'okukyusa embeera y'omuntu wa bulijjo, nga mu kyo ategeezezza nti omugenyi omukulu agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga. Ku Saturday 11th of July tujja kubanga tujaguza World Population Day. Venue yaffe ejja kubeera mu Sembabule District ate President waffe President Yoweri Museveni yagenda ku officiating ku function eno. Theme omutwe gwa celebrations gujja kubeera ku okulaba nti community zaffe tuzitransforminga. Agambye nti abavubuka mu ggwanga be basinga obungi era n'abakubiriza okwongera okukola ennyo nga ne gavumenti bwe bateekerateekera. Abantu abato abaana abato be bangi okusinga ku other sectors of our population. Tulina kuba planningira, baagala emirimu, baagala kubeera unionized ate baagala ne services. Minisita Bahati ayongeddeko nti gavumenti yakutandika okunoonyereza ku bantu abasobola okukola emirimu egy'emikono okutandika omwezi gw'Omunaana era nga kino kigenda kumala emyezi 6 kiwe gavumenti ekifaananyi ekituufu mu nteekateeka zaayo. August tujja kutandika manpower survey tulabe okunoonyereza skills za the two developing mu education system n'okulaba skills mu marketplace ze baagala n'okulaba ani aliwa mu institutions ze tulina tumale tuplaninge bulungi for human resource our human resource. Minisita Bahati ategeezezza nti gavumenti eri mu kuddaabiriza amalwaliro gaayo mu ggwanga okusobozesa abantu okufuna obujjanjabi ku buli mutindo era naawe ekyokulabirako nga eddwaliro ekkulu ery'e Mulago ne Kabaale agali mu kuddaabirizibwa era nga enteekateeka eno yakumala emyaka 5. Gavumenti erina program y'okurenovatinga referral hospitals. Ate twatandika ne National Referral Hospital Mulago kaakati tugirenovatinga tujja kubanga tugenda mu myaka nga 5 nga tuzimaze okuzirenovatinga okulaba nti abantu baffe bwe baagala health services okwongera ku ze tulina mu health center 3 nazo bazifuna ku referral hospitals mu different regions z'eggwanga.